Ebigenda mu maaso mu kibiina ekya NUP bitandise okweraliikiriza munnange ate sayidi eno omukulu Bobi Wine wano avuddeyo ku bubaka bw'abadde atadde ku Facebook nga ali mukakasa munnange ate muntu munnaabwe munnange ate amanyiddwa nga Noah Mutwe munnange bamubuuzizzaawo esayidi eyo ate nga Chameleone ne Pallaso mbalina mu maaso awo kakasa nti no vidiyo gimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kakati nno waliwo obubaka bwe ngenda okubeera nga ate nga nkuyitiramuko tulabe ate maaso awo naye nga amawulire munnange ate agabadde gaakagwawo ge g'omwana mulenzi ono munnange ate Noah Mutwe nga waawambiddwa munnange esayidi eyo era nga bw'olengera post eyo omukulu Bobi Wine yagitadde ku mukutu gwe munnange ate ogwa Facebook nga munnange ate nga ali mu kulaga ate munnange obutali bumativu esayidi eyo kakati nno mbadde njagadde nsomeko ku comments nkusomereko naye ngenza okulaba nga comment ezimu nga mpanvu ate olwakadde naye nga actually ndowooza otegedde munnange ate ekigenda mu maaso esayidi eyo si birungi n'akamu ew'omukulu munnange ate Bobi Wine ate ku mwana mulenzi munnange ate Noah Mutwe esayidi eyo ku information eyo nja kuba nga nkomawo ate nkubuulire munnange ate ebinaasingawo esayidi eyo era nga ku sayidi emu nkyalikoko wano n'omukulu munnange ate Bobi Wine wali ku page ye eya Facebook era nga yavuddeyoko n'alipostinga tweet ya General Muhoozi ku mukutu munnange ate okuva ku mukutu ogwa X kakati nno General Muhoozi kugambye tweets zaabaddeyo nga ziri mu kunyooka munnange ku page ye era nga wano yabadde avuddeyoko wali n'ayanukula ekiwandiiko kiri Human Rights kye yasindika nti basobole munnange ate okuyimbula mwana mulenzi munnange ate Eddie Mutwe ng'akyali ate munnange eri mu buwambe ng'ennaku ezibadde ziyiseko emabega kakati nno n'avaayo munnange wali n'ayanukula n'agamba nti muyinza batya mmwe aba Human Rights okunsindikira kino ekiwandiiko munnange ekifaana bwe kiti era nga boogezako okulaba ndowooza olaba post eyo ndowooza ogitegeeza bulungi naye nga wali wansi awandiseeko n'agamba nti nno nsuubira nti nno mugenda kunneetondera munnange mwali badde munneetondera olw'ekiwandiiko kino munnange kye mumpeereza bw'atyo nno munnange ate General Muhoozi nga bw'ayogera ku tweet eyo nga bw'ogiraba kakati nno Bobi Wine abadde agiripostinze wali ku mukutu gwe munnange ate gwa Facebook era nga nayo ebadde tradinze esayidi eyo nga Bobi Wine alaga munnange ate naye obutali bumativu ndowooza naye obubaka bwe ndowooza obulengerawo waggulu ku tweet eno munnange byebyo nno munnange ate biri mugenda mu maaso era nga nja kuba bambi nga kuwa update yonna enafaayo esayidi eyo nga bwe nakusuubiza nti nno update zonna mba nzikutuusako wano ku Jamina TV kakasa nti nno osubscribinga kasita obeera nga tonnaba kakati awo kankuggyoko ate nkutegeezeeko nti nno Dr. Jose Chameleone ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso bafuddeyo era nga kyaddaaki omanyi luno oluyimba lubadde nga munnange nga tebannalukolera vidiyo era nga mwana mulenzi munnange ate Chameleone kasita yavudde emitala w'amayanja yatuukidde munnange ate mu kushuutinga vidiyo eno ne muganda we Pallaso wali wonna era nga boogezako okulaba babadde bali mu kikwasaganya esayidi eyo era nga vidiyo egenda kubeera maanyi bagikoze wali engeri gy'abadde kalakita z'abadde bataddemu okuggyayo munnange ate amakulu g'oluyimba nti nno bino bya banene nkugambye wali Chameleone ndowooza obadde omulengera awo kugambye Chameleone wali nga abyekola bitya ndowooza omulengera munnange ate mu katambi ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso ng'ali waggulu vidiyo egenda kubeera temaanyi munnange sayidi eyo naye nga byebyo munnange ate biri mugenda mu maaso ku mwana mulenzi ono Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso ku vidiyo eno era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo kakasa nti nno subscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti